tugenze ku mukulu Solomon Mpalanyi eyazaalibwa Ssekanyonyi Magala mu Ssingo. Omukulu Solomon Mpalanyi yasomerako Ssekanyonyi n'Abagereka Primary School ne Mityana Junior Secondary School. Yavaayo n'agenda mu King's College Buddo. Ebbaluwa y'obusomesa yagifunira mu Kyambogo Government Teachers Training College. Mu kusomesa mwe yava n'agenda mu East African Community mu kitongole ekikubisa ebitabo. Ate mu 1968 yagenda e Bungereza ku musomo gw'okuwandiika n'okufulumya ebitabo gwe yasomera mu London University. Yamala ebbanga ddene nga ye muwandiisi w'ekibiina ky'olulimi Oluganda era nga ye muwandiisi w'obutabo gambanga Ssanyu Teribeerera, Tuyiga Oluganda, Ndikumma Okulya n'Enkulyowa Omwoyo, k'ekitabo Nnaku Teba y'Omu n'ebitabo ebirala bingi. Omukulu n'oyo Solomon Ike Mpalanyi ye yatuwandiikira ekitabo kino. Ekitabo kino kyenkutte kyasooka ne kifulumizibwa mu 1972 ne kiddamu ne kifulumizibwa oluwulidde emyaka 1972 waliwo ne kiddamu ne kifulumizibwa mu 1975 ne kiddamu ne kifulumizibwa mu 1976 ne kiddamu mu 1977 78 ne kiddamu ne kifulumizibwa mu 1984 ne kiddamu ne kifulumizibwa mu 1993 era ne kiddamu okufulumizibwa mu 1996. Ekitabo kino kiyitibwa Basajja Mivule, ky'ekitabo kye tugenda okusoma. Nsaba otereera okkalire owuliriza ate ebyokuyiga by'ogenda okuyiga mu kino leero. Nkwagaliza okuwuliriza okulungi. Basajja Mivule ky'ekitabo kye tugenda okusoma. Basajja Mivule giwaatula ne giggumiza. Olugero olwo bwe lutyo bwe luggwayo. Asooka n'essuula egamba nti amaka ga Ddiba. Amaka ga Ddiba. Ddiba yali musajja mukulu ng'ekiwalaata kimumazeewo omutwe gwonna nga ne mukazi we zirobola envi zimubunye omutwe gwonna. Bombi baali bakulanyizza nga baali bakuze, baali baluddaŋŋanye mu bufumbo. Ebiseera ebimu Ddiba yayitanga munne ne batambulako olw'eggulo nga bejjukanya nga bwe baatambulanga nga baakagattibwa. Zirobola yali mukalukalu nnyo, yagendanga n'amemera ddala nga bwe yali ku lunaku luli bwe baali baakalabagana nga baakakuba ebirayiro, naye nga baali bakyali bagumu mu bulamu bwabwe. Mu Kyaggwe okumpi ne Mukono we waali amaka ga Ddiba amakulu, ate amalala nga gali Bugerere mu kibanja kye yali yasimbamu emmwanyi mpitirivu obungi, kyokka nga yo tagendayo nnyo, anti nga mu kiseera ekyo embwa eziri eyo tezoogerekeka. Obuwuka obwo embwa bwali buwuka. Obuwuka obwo bwaluma nnyo abantu era ne bubambazanga engoye ezaasibiranga mu biseke. Ennyambala eyo nno nga tesosola mwana, mukazi oba musajja. Mu kiseera Ddiba ne mukazi we baali bagundiiridde mu bufumbo bwabwe mwe baazaalira omwana omulenzi, bamutuma amannya Lukunkumuli, nga Ddiba agenderera okubbula bakitaawe, baganda be ne bajjajja be abaafa edda. Zirobola ye yayagala nnyo okumuyitanga Keezaala, kyokka ye kitaawe n'amukazaako lya Basajja Mivule. Oluvannyuma erinnya eryo lyasalwako ne bamuyita Mivule. Ennyumba ya Ddiba yali nnene ya mwamba ng'eseresebbwa amalebe. Yali erabika bulungi kuba yali esiigiddwako olufu yonna kungulu ne munda. Mu kisenge ky'omu maaso ku ludda olwa ddyo kwali kusiigiddwako ekifaananyi ky'engo.
ogwo nno gwe gwali omuziro gwa nnyinimu ate nga ku kkono kwe kuli ekifaananyi ky'embogo kuba gwe gwali omuziro gwa zirobola. Enju yonna yali esiiriddwa n'emalirwako amagezi. Mu ddiro mwali mulabika bulungi nnyo. Ku bisenge kwali kujjudde ebifaananyi ebyabanga ku zikalenda. Mwalimu moto bbiri. Emu yali egamba nti okufa sitya naye obutadda buluma. N'endala yali ewandiikiddwa mu nnukuta ennene nti nkolera abatwazi. Ye abantu b'ennaku zino nga temukyabana moto. Luli wayingiranga amaka g'omuntu nga yawandiika okuyingira oyingira naye jjukira kye wankola. Ekifaananyi ky'eddiba ne munneewe kye baaba kubanga bakafumbiriganwa, omuntu bwe yayingiranga kwe yaggukizanga amaaso agafuma bagabejjereza taba, naye nga watunudde kuzirobola mu kifaananyi ng'otendereza Katonda ti akola ebirungi. Omukubi w'ekifaananyi talina kye yalekayo ku ddiba ne mukazi we. Yagenda n'akwasa zirobola ng'amwenya bw'atyo olw'essanyu wamma gwe n'amaliriza. Ebiseera ebyabuna ensingo ya zirobola, ebisige eby'ennanda n'akayindo ke ak'ekiraalo byonna byayoleka bulungi mu kifaananyi kye. Okwo nno nga bw'ogattako Kadaali omunene eyali ajjudde amajolobera eyali ku mutwe ko n'ekiteeteeyi ekyattulukuka ne kikweya ne ku ttaka wamma n'otunuulira zirobola n'omuggwa nnyalwe. Ddiba ye yayambala ekkanzu n'assaako busuuti. Ku mutwe n'atikkirako entalabuusi. Entalabuusi si y'Abasiraamu. N'atikkirako entalabuusi n'akwata n'akaggo n'acacyanca n'akamala. Naye eby'ekifaananyi kye bibeeredde, Ddiba musajja wattu kyamukwata taliiko kaseko n'akamu ku matama, kyokka gye emimwa gye eminene ate emigazi n'amatama g'amanene byalabikira ddala byonna mu kifaananyi. Ddiba yalina entebe ennene 3 ezaabangamu emitto ey'olugalamirizo era eyayitibwanga mwamyako y'emu n'emmeeza emu okwabeeranga gulamufomu, essaawa ennene n'empapula z'amawulire agagambuuze. Waggulu ku kisenge okumpi n'emmeeza we waali oluuma olw'empagi ey'eggaali okwatungibwanga ebbaluwa zonna Ddiba ze yafunanga. Emmanju w'enju waliwo eppipa 3 omwabeeranga amazzi, ate mu mbiriizi zaayo ku ddyo nga weewali effumbiro omwali ekibanyi, ate mu maaso gaayo nga weewali akatandaalo. Ku ludda olulala nga waliwo ensiisira omwasulanga abasajja be Kakwaya, Kayanda ne Kalekeezi abaakolanga emirimu awaka. Ekiraalo ky'ente kyali kyesuddeko akabanga kyokka nga zo zisiiba mu kookoowe awo ku mabbali w'oluggya. Ddiba yalina olugologombo lw'embwa ezaamukuumanga awaka, era bwe kakutandanga n'osoobya ekigere awakaawe ekiro nga nno munnange zinaakuzaayo nga ne nabwe gisimufungize. Yalina olwebeeya lw'enkoko nga ku kyalo tewali amuwomamu mutwe, ng'alina oluseregende lw'embuzi nga gy'obeera nti mpozi za mukungu mulamba. Obalabye abasajja bedda bannange, era byeyo Ssebatta byayogedde ne tubanga abali ku mawanga ffe. Oli mu kyalo otudde naye wadde akakokoto kalinaawo. Bintu ebyo simanyi nakumenya bane engeri gye byajjamu mu Buganda. Basajja bedda ndowooza obalabye. Enkoko, lwebeeya, embuzi, ente. Ssebo Bakayanda baalinga bakozi naye ssebo kati omulimu omukulu ogw'abasajja Kakwaya, Kalekeezi ne Kayanda gwalinga gwa kulima, kyokka ng'okwo kwe bagatta emirimu gy'awaka emirala egyabaweesanga emmere mu maka ga mukama waabwe. Kakwaya ye yalinga mutyabi wanku era nga ye mukimi w'amazzi. Kalekeezi nga mulunzi wa mbuzi, ate ye Kayanda ne yeemaliranga ogw'okwoza ebintu n'engoye za mukama we n'okulongoosa enju.
Newankubadde Kayanda yali musajja mukulu naye ng'akola nnyo ebintu eby'ekito ebyamusekerezanga oluusi n'ebinyiiza ne baganda be. Emirundi mingi yayambalanga engoye za mukama we bwe yabanga agenza okuzooza ku luzzi. Olumu Ddiba yamutebuka bwe yali agenza okulaba oluzzi lwabwe nga bwe lwali lufaanana. Agenda okutuuka eyo yasanga Kayanda asuddemu ekkanzu, empale empanvu n'ekkooti ye ya kkaki akumba kyokka nga banne bwe baali ku luzzi bafanseko olw'engeri gye yali alabikamu mu ngoye ezo. Ye musajja wattu yali mumpi awunya ttaka ate nga ye Ddiba wa kitema. Bw'atyo Kayanda bwe yayambala ekkanzu n'ekkooti nga munnange engalo zirabikako obusongezo. Bwe gwatuukanga ku kulongoosa eddiiro nga mu ntebe za nnyinimu mwawaŋŋama, yaddanga muli n'atuula n'ageegeenya Ddiba ng'abadde alina banne banyumya nabo. Ddiba yalinanga engeri gye yaddangamu banne nga banyumya nti ye ssebo ye otyo weewaawo weewaawo ssebo ddala nga bw'ogambye. Ddiba bw'atyo bwe yanyumyanga era ng'atera n'okusekereza ng'abadde asanyuse nnyo. Kale Kayanda olwatuulanga mu ntebe ng'atandika kukola bw'atyo. Naye ebyembi lumu yali atudde mu mwami akooye, embwa n'egenda yeekoona ku luggi ebweru. Musajja wattu n'alowooza nti mpozi Ddiba yakomyewo. Olw'okutya ennyo Kayanda yali abuuka mu ntebe, ekigere ne kiwambira mu lugoye lwayo. Entebe ne yeefuula omulenzi n'asookawo obwenyi, n'entebe nayo n'egoberera n'emusaanikira. Naye Kayanda yagenda okuva wansi ng'alaba embwa eri awo ekunnumba ng'embuzi eyasizza entamu. Kayanda yanyumiza banne engeri gye yali abuguutanira wansi n'ajula okubassa enseko. Yabagamba nti akabanga katono kemmaze wansi ntuuyanye nzenna n'enkirako ali mu kabiga. Kakwaya yali musajja ye munyumya nnyo naye kyokka ng'alina omuze ogw'okusalaganya ebigambo. Saagala musajja asalaganya bigambo n'okuyingirira mu mayu g'abasajja banne, era erinnya lye lyali lyatiikiridde nnyo olw'okuyuwayuwa ensimbi ku buli nkomerero ya mwezi ng'afunye empeera ye. Ate ye Kaleekyezi yalinawo muze gumu gwa ngalo. Omuvubuka ono yabbanga ebintu katono abbenevvu mu kyoto, naye lwe baamukwata n'akasaka k'ennyama ke yabba ku muliraano, lwe baamukuba enzo ne mukama we Ddiba n'amugoba mu maka ge. Abalugera baalutuusa nti kiwombe yayiwa amata. Kayanda yali wagonjebwa era nga yeyamba nnyo abantu ku kyalo, naye ekyabazimuukiriza kwe kubula n'omwana omuwala eyabeeranga ewa mulirwana wa Ddiba ow'omuddembo. Kyokka ng'abantu abasinga ab'oku kyalo basalira mukakiwotoka omusango musinga kubanga mbu buli lwe yabanga ayagala okutuma Kayanda ng'amugamba so nno yabanga asaaga mukazi wattu nti muko yamba mpozi nga mukazi wo oyagala mugabe gwa nti olowooza nti nsaaga naye omuwala oyo wuwo. Ebyo mukakiwotoka yabiddiŋŋananga nnyo nga Kayanda okutwakunkumula. Kayanda teyalinda kugenda ng'ayita mu mitendera agyawo kuwasa, ndowooza baateesa na muwala oba baagenda misana oba baakuuliita kiro, mpaawo yamanya. Olw'okuba abasajja abo baalinga baana mu maka ga Ddiba, bw'atyo Mivule yeetaaya nnyo mu nsiisira zaabwe. Mivule olw'okuweebwa ennyo ejjaliri yakola ebintu bingi ebitasaana okuviira ddala mu buto bwe, n'abasajja abo nga tebannagobebwa na ku bunami wabo. Newankubadde nga yali akyali muto, yalinga mukujjukujju nnyo, yatoolanga ku nsimbi z'abakadde be n'awa abasajja abo ne bagula enkoko n'ennyama ne basiika nga balya. Ebikolwa ebyo nnyina bwe yabitegeera n'ayagala okumunenya n'okumukangavvula, naye kitaawe n'atakisiima ng'amugaanira nti tabikola. Kyokka Ddiba yakola ebyo nga tamanyi nti mutabani we amutemera kkubo ebbi eriyinza okumulabya ennaku n'okumujuliriza oluvannyuma. Buli kaliibwa konna Mivule ke yeetaaganga nga bakadde be basobola okukamuwa nga bakamuwa, naye emyoyo kye gibeeredde. Omwana omuze gw'okuwuunyeera n'okulya mu kyalo
gwamwezingako nga bw'olaba akabaani bwe kabeera ku ndongo ku ndingidi. Mivule yali amawolu n'agoogoloza. Obudde olwakyanga buti ng'ali mu masiga ga nnyina avumbula mawolu. Bwe wabanga wasigaddewo enva ng'omulenzi nazo azijjayo ng'akka ku mmere ng'alya ku makya okwo. Mivule okulya mu kyalo gwali gufuukidde ddala muze mukulu kubanga kyaziranga kulaba we bajjula oba enkoko we zaabanga zikuŋŋaanidde mu mulyango ng'akyama. Omulenzi yalinanga nnyo eggwiiso ng'atera nnyo okugwikiriza ennyama oba enkoko oba ebyennyanja gye yabanga agenza okulya. Kale nno lwe yabitabikanga ebingi olunaku olumu. Ono kasooli, bino bijanjaalo, eno nnyama, mwana binyeebwa, mwana byennyanja, nga nno munnange zirobola asula ku budde nga yeeserejja ng'ayaluza enkoko anti ng'amufulumya olutata. Abantu abamu abagera enjuzi Mivule baali bamutuumye ganaakalira mu kkubo. Mu bbanga ng'ery'emyaka 14 Mivule gye yamala nga tannagenda ku ssomero yayigiramu emize mingi egyamukyayisa bato banne n'abantu abakulu ku kyalo ky'ewaabwe. Mivule yateeganga abaana b'abandi abawala n'abafubutulanga emisinde ng'ajula okubasuula ku misongolankuyege. Baana banne be yazannyanga nabo yabasalangako ebigambo n'abakubisanga nnyo bakadde baabwe. Yagendanga n'asendasenda banne abamu ne bagenda babba ebintu ye n'abaddukako ate n'abaloopa eri abakulu be babbangako ebintu. Newankubadde ng'ebyo byonna byalinga bwe bityo, Ddiba yaziba amaaso n'atabiraba, amatu ge n'agaggala n'atabiwulira, wabula n'amuwolerezanga n'akambuwaliranga abantu era n'abatulumikiranga olw'okwogera ebyo ku mutabani we byabanga akoze. Ddiba yalwawo nnyo okukkiriza okutwala mutabani we mu ssomero. Zirobola ye yalengerera wala n'amanya nti okutwala omwana oyo mu ssomero kye kyali kiyinza okusinga okuba eky'omugaso mu bulamu bwe bo ne bwe baali badde nga bavudde mu nsi. Yabebeera nnyo bba n'amusaba atwale omwana mu ssomero naye nga Ddiba amatu alinga agataddemu ebisaaniiko. Olumu Ddiba yawumbiza Zirobola ku kisenge olw'okumutegerezanga olutatadde ng'amusaba atwale omwana mu ssomero. Yayogera ebigambo kafukunya nga mukazi wattu asirise bwecce. Ddiba yategeeza mukazi we nti nze ndi musajja mugagga naye saayiga kusoma na kuwandiika era saagenda wala. Kyokka ne Zirobola yali mukazi mbagulanyi nnyo nga tanyigirwa mu nnoga. Yaddamu bba n'obuvumu nti ssebo nze n'ennukuta emu bweti sigimanyi. Naye jjukira nti kitagenda azaala bagenzi. Gwe wasobola okufuna ebintu bingi nga wayigirizibwa nnyo. Olowooza Mivule teyandifunye ebisingako awo ng'abadde ayigirizibwa obulungi n'afuna omulimu? Ye abaffe omanyi otya obanga ggwe amakubo g'oyiseemu okufuna ensimbi omwana tali gasobola? Emirembe egijja bazee wange nga ndaba gijja kuba mizibu gyakaweereege ng'eddya ly'obukulu. Ddiba yali atuutuyidde. Bwe yawulira ebyo n'akkakkana. Bye yali ayogera n'abivaako. Lwali lumu nga Ddiba atudde awo mu ddiiro lye atunga omuleera ku kkanzu ye. Bwe yabbulula atya amaaso n'alengera omulenzi w'essomero ajja n'akabaluwa mu ngalo. Omwana olwayingira mu nju Ddiba n'amubuuza bulungi n'amwebaza okusoma. Omulenzi teyalwa n'akwasa Ddiba akabaluwa. Obulenzi n'asiibula. Ddiba teyamuganya kugenda n'amugamba nti mwana wange amaaso gano lwa kugalaba naye tegalaba bulungi. Siraba, sooka ompisizeemu ombuulire ebirimu olyokoddeyo. Omulenzi okumugamba okusoma ebbaluwa kwali kubuulira nfuuzi kwennyamira. Kaseera buseera yali amaze ng'amutegeeza nga bwe baali babayise okubaawo ku lunaku olw'okwolesa kw'abaana nga 2 Novemba 1931 ku ssomero awo e Mukono ku ssaawa 8 ez'olweggulo. Okuwulira omukulu w'essomero by'ayogera era n'okulaba abaana bye bakola n'okubigula oluvannyuma. Munnange Ddiba yasanyuka nnyo olw'okuyitibwa era olunaku bwe lwatuuka n'ajaganya ng'akimezezza okwenjala. Yayambala bulungi n'anekaanekana.
Yasooka n'ayambala empale ye eyali ekoma mu ntumbwe. Bino ebipale ebimpi eyasibibwanga n'oluwuzi olwawululwanga obuwululwa. Mpale zaabanga zitya ebyo bassebo. Okwo nassaako akafulaano n'ayambala empale ye eya kkaki n'ekomba ku bunywa. Waggulu nassaako essaati ye eya kkaki daaki. Olwo n'alyoka ayambala ekkanzu ye eya laasi eyabulako akatono okutuuka ku bunywa. N'ajjayo ekitogi ky'essaati n'asiba n'eppeesa ery'oku mumiro. N'assaako ekkooti ye eya kkaki, engatto ne zimudda mu bigere, enkuufiira ye ey'omukundi eyayitibwanga erementi, abasinga gye baali bakazizzaako erya ggudu nedda ku mutwe. Eyo nkitegedde. N'akwata omuggo gwe n'ayita zirobola ne beenyiga ne bagenda ku ssomero. Agamba nti Ddiba ne munne nga batuuse ku ssomero baatuuzibwa ku mwanjo ddala. Bwe batyo ne basobola okuwulira ebigambo byonna omukulu w'essomero bye yayogera era n'okulaba abaana bye baakola. Ddiba yeetegereza nnyo ebigambo omukulu w'essomero bye yayogera, naye ekyasinga okumusanyusa gy'emizannyo abaana gye baakola n'ebikwate bye baddamu. Ebbanga erisinga yasekeranga waggulu eddoboozi lye ne liyita muga banne buli lwe baabanga basanyuse bonna, naye nga yasekera waggulu eddoboozi ne liyitamu, era ye yagattangako n'okukuba mu ngalo nga bw'asituka ne ku katebe. Saagala muntu bw'atyo, saagala. N'asituka ne ku katebe ssebo n'akuba mu ngalo n'ayimirira. Waaliwo akawala akato akakulembera oluyimba omwali ebigambo ebigamba nti neebaza abazadde abandeeta mu ssomero n'abasomesa bange abazibula amaaso. Simanyi oba oluyimba lwagendanga lutyo. Njogera oluzungu, soma n'ebiwandiiko, manyi n'okuyimba, nzannya n'emizannyo, saasira abatudde eka abasubwa ebirungi bino. Maama akayimba mama bwe katyo. Akawala kayimbanga kawuba emikono nga bwe keetala, kadda muno kadda muli, ne kabula okussa abantu enseko. Ebintu Ddiba bye yalaba ne bye yawulira byamubugumiriza nnyo, era agenda okuva we yali atudde ng'amaliridde okutwala Mivule mu ssomero eryo, naye akole ebyamagero bye yalaba Mivule akole ki? Omuswaswangule gwe baayonoona edda. Mbu Mivule akole abaana bye yalaba bakola. Olw'ekinyegenyege ekingi, Ddiba yaleka mukazi we baali batudde. Omukolo gwali gwakaggwa, omwami yasituka busitusi ng'eyali atudde ku maggwa n'alumba omukulu w'essomero. Omusomesa yamugamba nti olusoma lwe lwali lukomererayo mu mwaka, n'olwekyo omulenzi yali wa kutandika mu mwaka omujja. Ebyo Ddiba olwabiwulira ne yeewombeeka bulungi, n'akutamako katono, akwata omukulu w'essomero mu ngalo ng'amwebaza, era mu kubuguutana okwo enkoofiira ye ey'omukundi yamusumattukako n'egwa. Ddiba ng'amaze okwawukana n'omukulu w'essomero n'ajjukira mukazi we ate baaba zirobola, n'atandika okumumagaamaga mu bantu abaali bateevuunya ng'obuwuka. Olwamutuukako n'amunnyonnyola byonna ng'ajjudde essanyu era nga bw'awuubawuuba n'esseppeewo ye mu ngalo. Zirobola omutima gwamudda mu nteeko kubanga kye yali yayagaliza dda embazze Kibuyaga yali amaze okusuula. Ebbanga ery'omwezi ogumu abasomi baamala nga bawummudde, Ddiba yalirabanga omwaka omulamba. Buli muntu eyakyalanga awaka ng'asooka kumutegeeza nga bw'ajja okutwala omwana mu ssomero ayige ebikwate okuyimba n'okuzannya n'okwogera oluzungu. Okumanya nga Ddiba yali ataggulukukidde ddala ebirowoozo, ebiseera ebimu yagendanga n'emikwano gye n'abategeeza nga bwe yali ajja okutwala mutabani we mu ssomero, era n'abeebuuzaako nnyo ebintu bye yali asaana okugulira omwana okugenda nabyo mu ssomero. Kyokka bo ne bamutegeeza nti omukulu w'essomero yali ajja kubimutegeeza byonna. Ye nno waayita mmeka? Ng'omwezi ogutali mwaka ebiseera eby'okutandika ne bituuka. Entanda Mivule gye yatwala katono ebeere makunnale, naye ekyagigaana kwe kubanga yo yaliko oluwombo.
Ku lunaku olw'okutandika lwennyini Diva yakeera nnyo n'aggyayo akagaali ke n'alagira Mivule okwelongoosa n'okwetegekera olugendo. Byonna olwaggwa Mivule n'ategeeza kitaawe nti mwetegefu. Diva okumugamba ekyo kwalinga kusindika asitamye. Amangu ago ng'akuba ku mipiira gy'eggaali ye gyombi n'olunwe okukakasa nti omukka ogwagirimu gwali gumala. Teyalwa ng'agamba omulenzi atuule ku kaliya. Omulenzi olwagamba nti ateredde, Diva n'asimbula akagaali ne bejjawo. Entanda y'omulenzi yo yali eteekeddwa mu kikapu ng'ewanikiddwa bulungi mu mayembe g'eggaali. Diva bwe yatuuka ku woofiisi y'omukulu w'essomero, abalenzi abakulukulumu ne bagenda okumuggyako eggaali bamuyambe bagiteeke ebbali. Naye ye Diva yabagamba nti muddambaala eyiiri mu baganda bannammwe munveeko. Abalenzi olwali okussa bati engalo ku ggaali n'ababwatukiranga eggulu nti bwe balenzi mmwe mwakula mutya? Mwagala kunsikako ggaali yange? Kaakati emisana ttuku mwagala okugibba? Kino nga kitalo so bannange. Abaana kwe kumuddamu nti ssebo tetuli banyazi, wabula tubadde tuzze kukuyamba buyambi, era abasomesa baffe bwe batyo bwe baatuyigiriza nti tusaana okuyamba abantu. Ebigambo ebyo Diva byamuyita ku nviiri ne bimugwa enkoto, ye ne yeeyongera okutulumuka n'okwongera okunyweza eggaali ye. Maama banzibeko eggaali emisana tukugano. Yagenda okutuuka mu ofiisi nga yenna atulukuka ntuuyo. Bwe yatuula ku katebe ke baamuwa n'aggyayo akatambaala yeesangula entuuyo, naye eky'ekitalo akatambaala ate kaali kaabifu nnyo. Entuuyo ezisinga yazisanguzanga bibatu. Diva yakola ebiri nga waalukuku. Yabanga yeesangula entuuyo ate eno nga bwannyonnyola omukulu w'essomero ng'abaana bwe babadde bamutwalako eggaali ye. Babadde bagibbye. Omukulu yafuba nnyo okumunnyonnyola abaana kye baali bagenderera nga Diva ye awejja buwezzi nga bw'agamba nti eggaali yange eyise ku lugwanyu ebadde erugenze. Attack. Obusajja bwe buti gye bulitse bu. Eggaali ebadde erugenze eyise ku lugwanyu. Bate bagitutte. Diva yayogera ebintu bingi okutuusa lwe yagamba omukulu w'essomero nti abaana okunnyamba babadde bannyambako ki? Nze gw'olaba ndi musajja mukulu era nvugidde eggaali yange eyo gy'olaba emyaka mingi nnyo. Ngyesindikira ku lusozi sibanannyambako, naye abaana okunnyambira wano nga n'okutuuka ntuuse. Kinnemye okutegeera ekyo. Omukulu w'essomero yalaba guli gutyo ng'ebyabaana abikomyawo. Gwate munnange alinga nnyonnyola ego. Ebyo olwaggwa Diva n'asowolayo omukakasi gw'ensimbi ezaali mu ddiba lya kasimba n'abuuza omukulu w'essomero nti ssebo bw'ogattogetta ebintu byonna omulenzi oyo bye yeetaaga omwaka gwonna biweza ensimbi mmeka? Ko omukulu w'essomero nti mukama wange ssebo ziwera siringi 8 ssebo. Diva n'abala ensimbi ezo zonna n'azikwasa omukulu w'essomero. Ebyo olwaggwa Diva n'ajja ekikapu omwali emmere n'agamba omukulu w'essomero nti ssebo emmere y'omulenzi wo gy'anaalya yiino gw'oba ogiterekera ddala okutuusa ekiseera ky'okulya we kinaatuuka. Nze ssebo leka nzireyo ndoozi ebyange biwedde. Abamu ku baana abaali awo ng'abamu bazze kusasula bisale kwe kugamba Diva nti ssebo eby'emmere omukulu w'essomero tabikolako. Munnange akwate ekikapu kye tumulage weeneeterekebwa n'oluvannyuma tumutwale mu kibiina. Abayizi bali olwalaba Mivule ng'ayambalidde ekikapu kye eky'emmere bagamba nti kakubye. Tebaalwa nga mpolampola nga bagenda bamujajjatta nga bamuwaana nga bwali omusomi munnaabwe. Era ono ajja kuba mulenzi mulungi era alabika ng'alina n'ekisa asobola n'okugabira banne ku bibye. Okwogera ebyo nga weebali baali bamuserengesezza eyo mu kasiko, era olwatuuka eyo ne bamugamba nti entanda ng'eyo yaliko n'oluwombe eyo yali eteekwa buteekwa kuliibwa ku mbakya okwo. Munnange Mivule baamulekera gwa kugaba mmere, omulenzi omulala ye n'asumulula oluwombo. Mivule yeewuunya
nnyo engeri abalenzi gye baagabanamu enkoko ye amangu. Baagigabana batya? Muli yanyiiga nnyo olw'okumulekera akakuba mazzi kokka mu luwombo olulamba. Kyokka yaguma nnyo n'atalaga busungu okutuusa lwe baavaayo okudda ku ttomero. Baali emmere ye omwana tu. Ye baagiyitanga batya? Baamukuba kaweero kaamu. Si ye yali ayagala okulya. Mivule yeewuunya era mu kibiina baamutuuliza ddala mabega, anti nga bw'atuula wakati ayitamu nnyo mu baana abato. Olw'okubanga Mivule abayizi bangi mu kibiina kye yali abasinga amaanyi n'obukulu nga tewali eyeŋŋanga kumukubako, kyokka ye ng'abakuba n'abaŋŋaŋaza ng'embwa. Gwe yawuumizanga eri ku bisenge nga gy'asirikira, gwe yawuttulanga agakonde nga naye tawuuna, gwe yabanga apassa oluyi ng'oyo aleka anyiiziira ng'agenda. Kyokka obwana bw'essomero kye bubeeredde obumu bwalabanga abuli walako ne buleekaanira waggulu nti oya lulira mu nnyana jjajja w'abaana. Bwe yalumbanga obwo ate abalala ne bamwatuukiriza nti si mulala wabula lulira mu nnyana. Mivule bwe yavanga mu bwana obuto ne yeegatta n'abalenzi n'abawala abakulu ab'ekigero kye, emboozi ne bakoleeza. Ye yasinganga kubanyumiza ku bintu ebyebweru nga tebikwata ku bya kusoma. Yabategeezanga bwe yasobolanga okwetaasa mu ntalo ezimu, bwe yabanga agenze ku binyumu ku mbaga, n'abanyumiza engeri gye yatambulangamu, n'abona ekyalo mu bbanga ettono liti. Olw'ebintu eby'ekikulu yabanyumizanga, banne kye baava bamutuuma erinnya erya jjajja w'abaana. Bw'ate munnange naye n'ono baamutuuma jjajja w'abaana, ate abalala ne bamuyitanga luliira mu nnyana. Munnange ebiseera ebyasooka Mivule nga tannaba kumanyiira ssomero yasooka n'agumiikiriza n'abikka ku busungu bwe obungi obw'ettumbiizi, naye kasita yagundiira bw'ati n'atandika okuyuuguumya basomi banne n'adda ne mukati. Buli eyamuyitanga erinnya epaatiike n'alanduka, naye eyamusekereranga olw'obukulu bwe oyo nga naye n'amwolekeza obwanga nga tebadda.